Abantu bakabaka mbalamusizza nnyo erinnya Kizito Moses Gambobbi okuva mu Buganda Land Board. Ku mulundi ogwayita twayogera ku nsonga y'okufuna ekyapa era n'emigaso mingi etugimanya era abantu bakabaka bangi bajjumbidde enteekateeka eyo. Ne mulimu bannaffe abatugamba nti nze munnange nga sirina nsimbi zisobola kufulumya kyapa ekyo. Abantu bangi bajja ne tubabalira nga kakonge kafulumyako okupunta. Ne mubalira ensimbi n'agamba nga sizirinaawo bukolokolo. Kitegeeza ng'agamba asobola osasula mpola mpola. N'olwekyo tukwasaganya ne banka. Banka gye tukwasaganyiza nayo n'esasula essente ezifulumya ekyapa. Ekyapa ekyo bwe kifuluma Buganda Land Board ekiwa banka. Naye lwaki tusikubiriza abantu okukozesa enkola eyo? Abantu bangi balina bizinensi zaabwe nga baagala okwongeramu. Naye ate ng'okwongeramu ng'omaze okufuna ekyapa ensimbi ofuna nnyingi, lwekyo tukwasaganya ne banka. Banka eyo bwe tugikwasaganya nayo ekunnyonnyola ne mukkaanya butya bw'ogenda ogisasula era na bbanga kiri ogenda okumala. Banka eyo n'ekuwa ensimbi n'ozisasula mpola mpola, bwe ziggwayo ekyapa n'ekijja n'ekikuwa ffenaffe ne tukanya ne banka tusigalawo fayiro gy'ebadde ekubanjizaako ne mugenda mu maaso n'osobola okwekulaakulanya. N'ekyo tukozesa enkola eyo etuyita laffe wano mu Buganda Land Board okuba tusobola okwekulaakulanya. Bantu ba Kabaka, kizibu okwekulaakulanya kaakati nga tosindikiddwamu mukono. Tubakubiriza mujje tutuule. Naye banka eyo gye tugenda okukutuuza naawe oteekwa okwelinayo akawunta. N'ekyo ne tuwandiikira nti omwami alina ekibanja ku ttaka lya Kabaka tumugamba nti ye oba omukyala bw'oba olina ettaka bw'oba olinako ekibanja nga tubawandiikira nga tubaddamu ng'oleka ogenda ofuna ensimbi nga weekulaakulanya. Tubakubiriza tukozese enkola eyo naddala ffe bamufuna mpola. Ssaabasajja Kabaka awangaale.